Asawa zirinnya azennyini lunaku lwa Sunday ate olunaku lw'enkya lw'abalamazi kitegeeza nti abantu batambudde engendo omukulu wabatannadda yagenze kulamaga ayinza okudda Sunday jja balamagira nno ddala ne balwirayo ddala naye nga mbabuuzaako Sharon Mirembe olunaku lwa Sunday mukulikira abasobodde okugenda mu masinzizo ate nammwe abakoze mukulikireyo ddala ffe omubala gwaffe ku Delta guli tukole n'olwekyo tukubiriza mmwe kukola mu buli mbeera gy'oyitamu yimukagenda okweteri agenda kukwagala nga tokola kobeere mulungi otya akobeere nga otegeera nnyo naye nga amagezi go tegakuyambye okubaako ky'okyusa mu bulamu bwo oba bakwetoolodde oba tolina ky'ogasa nsimbaniriza nate olunaku olwaleero tugenda kwogera ensonga nnyingi naye of course nga mumanyi ensonga zibeera za mukwano njagala sooka obbeebaza mwenna ala programu yaffe eno emitala w'amawanga wane ewaffe ewaka mu byalo ebyenjawulo mwebale nnyo temujjangwa kuba katubufuna abasiima program aba criticizing abakyogera batya criticizing is what in Luganda nga bw'okitegedde abagezaako okulaba ebibi ne mubitugamba mwebale nammwe atujja kukyusa mpola mpola naye nga ddala twagala nnyo okuteeka amaanyi eri abo abatusiima nti omulimu mulungi gwe tukola ate nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala enamba yasimu ebeerawo wansi nakugamba ng'olina problem oyagala twogereko tugyogereko wano nga tutudde tukyaziza omugenyi olina obuzibu relationship yo oyagala kuweebwa amagezi tuyinza obutakuwaago gennyini nnyini naye problem shared is a problem solved n'olwekyo totya osobola tuweeza message ku namba ey'essimu ne twogera tufunye abantu mirimu bannanga abasaba emirimu enkyaza wano abantu olina kugamba nze nkola kino unless ng'oyagala service ye ye tosaba mulimu guba teguliiwe era waba ayagala abakozi abajja gamba neetaaga omukozi akola bwati ne bwati eyo nvuddeyo mbaaniriza olunaku olwayo tulina omuvubuka muto nadde manyi mwayi mukulu nagamba nze ndi muvubuka nagamba bo bamenya emitima nabo ne babamenya emitima ekitegeeza wa mulembe guno agenda tubuuza abasinga mumumanyi oba olina smartphone ng'oli ku TikTok olina okuba nga omumanyi katubuuzeeko tandike programu yaffe ey'olunaku olwaleero nsanyusa okulaba kale maama nange nsanyusa okusa walameddeko okumpita maama nange ndi muwala muto nange mba ndaba mba ndaba omukulu n'omutoototo kati nze ndi mukulu manange nze nfudde olunaku alusi kale tusaba tubuuzaako amannya nkozese galiwa sooka okozesa agaddala tukutegeere amannya agaddala amatuufu mpitibwa Mwesigwa Derrick naye abasinga bamanyi nga Meremenya koze erinnya lya Meremenya litambudde nnyo era kati nja kweyanjula nga Meremenya basebo ne bannyabo abali ku Delta TV amanya n'eddoboozi bampita Meremenya kati naye toli muto naye nga nange wongambye ndi mukulu nawe oli mukulu ndi muto kati wakiza ogamba ndi mukulu anti kati era onsingako kati weba onsingako era obeera mukulu ku nze ekiraga nti nkusingako osingako kati ne bannanga bakazitwala bajasti ndi munene Meremenya tonkaddiya kale nnyabo sisanyusa okulaba nange nsanyusa obulamu bulungi business mpola mpola bitambula mpola mpola basically ndi musajja ndi mbya transport ndi mbya transport airport pick up nona abantu ku kisaawe n'okubatwala ne oba oyina family yo ng'olina gy'oyagala olagako emmotoka weeziri family cars nkutwala nembalinda nemmaliriza ebyokukola nembazawe nabajje. That's the business. That is the business you chose to do. Yeah. Lwaki walonda your business? Ndowooza oba nalimu ekintu kiri eky'omusaayi gw'emmotoka. Njagala nnyo emmotoka kuva buto. Kuva buto bwange njagala nnyo emmotoka. Zaaliyo naye ng'ewaka teriiwo wongawo. Kyenyinza oyogera ewaka wongawo tezaaliwo naye nga mu kika zaali mu kati ng'omusaayi gw'emmotoka gwannyingira. Ensonga lwaki nalonda business eyo ne nga munaye Kampala wano kambere nga ntambuza yo business. Right now gitandise nno erinnya lya Meremenya lino lize lindowooza myezi 5 months. Etambula bulungi nnyo and I appreciate everyone bane buli abampagira mbebaza ebankubira amasimu alo n'abankubira nga banzannirako Meremenya sebo gye baleko nagamba njagala kuntwalako manju. Well, that is good. First of all, Meremenya, a concept gye wajjiramu oba character gy'ozannya ku TikTok. Atugenda bufunako briefly mutegere omuntu gwe tuli naye before we go into our talk. Bino character gy'oleeta ya I will say customer care kukubira abantu abo mu bintu byonna ebyaliyo
Lwaki walonde wandibadde oyiiya kino kiri but you chose that? Okay, ekintu ekyo kyanondesa ne ngamba kankube wa customer care bano nsumbuwe. Si customer care kale obine like other people n'abalala nti mbakubira. Tewali muntu akikola atenga nange nali njagala ndabikeke eri media like abantu baberenga bamanyi cause kuva ddanga nali nsoundinga masomero like nga nembera mu somero baba bamanyi okitegeera nembera mu class mbera. You silent bana. You look so humble kwanti mna musomero bantu bali bakumanyi ngoli stubborn. No, bagambe muntu omumanya ina maraba stubborn. No kubango ina bintu byokole. Nyinza okuba nali bright. Okay. Yeah, ngoba bright bwanga bana I cooperate with everyone. Checho munaye. Okay. So you chose this character. Yeah, nengamba natandika na company actually nkubira company dala Airtel eyo njagala nnyo company ya Airtel ngamba kubira ya kintu kyonna kyonna kastandaba nyinzo bagamba jisi wange ngagwawo mangu ngachembagamba. No, like, is it true? Nani manyi just about tagging so kugamba nga Sharon kadena kukubira simbera ngo wa Airtel. Ebyo sibikola. Tebakukowa. Gaba mazima dala tebankowa cause kati guba muri mugo. Bafune sun by the way. Bafune sun. They not you recording them. Baba benyine baba recording. Take ati babi recording babimpe. I'm the one to record. Nze recording ira. Babi agala cause wogenda ku page yange ya TikTok a certain company followed me MTN ngabana ne blue tick. Oh, I got surprised. Ngendo laba abe MTN ban following ze nemba kubira nemba gamwe bale ku following. Yeah, babi agala ne police nayo baga wajikubira by the way to wabatia nali mbagamba by then byali bisera bya kusiba nga njagala bagamba omuntu wabata siba lwaki takwatibwa nasibibwa cause we baba batadde wetteeka mu ggwanga bakikwate bakiteke mu constitution ng'omuntu alina okusiiba nga bw'ogaana okusiiba olina kukwatibwa n'oteekebwa mu kkomera kye nali njagala obbagana mukazi eyankwata by the way yali mukyala mulokole yalina eddiini ya mukulu yaŋŋamba ssebo mukulu Meremenya ebintu bino biba bya mwoyo ya osoboga muntu musobola wetteeka nti abantu basiibe naye olina agenda mu nnyumba n'alya tojja laba nti naalidde so ekyo tosobola forcinga muntu nti tisiiba abula buli omu yamanyi wajja olwana n'ensi ey'omwoyo kyeyanziramu bulungi nnyo. You don't even get scared banekati bangenda okubira anti lwaki bateekawo ennamba call center. Yeah, lwaki bateekawo call center just if abantu tubenga tubagamba cause abantu abakwataga amasimu they are paid. Basasulwa ate kati wotuukanga kwabo kati nga nkubidde police basasulwa ate nga akasente akabasasula olumu nteekamuko nange kati nino bawe ebyokukola naye mu ngeri ennungi nga si violating nga kyekyo so era tewali company esobola vayo negamba Meremenya atukubira essimu ng'atuvuma cause I can't do such. Wayita ku Rain. Was it Rain or wakubira Rain? Rain, yeah. Namukubira mwana oyo mwami ali fane namukubira just ne mugamba Rain jebale mbale njagala kumbulira Easter Monday bera kumeka nangamba bera lwakusatu ali fane banaye Rain. I like that nakaddamu nga okay nanga kati Easter Sunday ya lwakusatu tugenda bobalaga ko atenga ali serious nga chogera ali serious so ono njogerako ne Rain ni ono sebo nze Meremenya bontegedde Meremenya Meremenya webizibu nze sebo yenze Meremenya Rain sebo kawani ki kakati tata mbadde nane ekinsumbuyemu katono waliwo ebintu byange byenjagala oweereza mu kyalo ku Easter naye nga olunaku lumbuzaabuzizza nga njagala kubuuza Easter Sunday egenda beerayo lwakumeka Easter Sunday Easter Sunday egenda beerayo lwakumeka lwakusatu zikyuka era zitwagirya ku Sunday neya lwakusatu eno ya lwakusatu ekitegeeza kati nno obedda bimbuzaabuza nga mbibala ndaba mbigatta sibigatta wetwala ekisibo luli twasiba gwakutaano wamma neba Christmas yesebo ekyuka waliwo leba ku Lwokuna leba Lwokutaano kane Easter Sunday ya Lwakusatu ekitegeeza Easter Sunday ya Lwakusatu yo Easter Monday egenda beerayo Lwakuna
Easter Monday ebe olwokuna. Neyanza nnyo ssebo muganda wange. Tulaba nti Easter Monday we baya lwakuna, then Good Friday lwakutaano. Good Friday lwakutaano. Ekitegeeza kuguneno omulundi tugenda kusooka tulye Easter Sunday ne Easter Monday tuyoke tulye Good Friday. Neyanziza muganda wange mbadde mpedde. Oyina bye badde oweereza mu kyalo? Nina bye mpeereza mu kyalo, biri ebintu bye najja eri naawe tobijjukira. Biweereze ku Lwokubiri. Biweereze ku Lwokubiri. Biba bye batuukako ku Easter Sunday ku Lwokusatu. Kale taata neyanza nnyo ssebo neyanzeega. Kale Meremenya. Kale siiba bulungi. Kale. God have mercy upon us. Hello. Jebale ssebo. Ssebo nze bampita Meremenya. Mbadde nze nina kibuuzo kye njagala kubuuza. Mbadde mbuuza lasita mwayiseewo okuyingira mu Deruta TV. Nange nsobola oyita mu TV yange nenzijaawo ne mbasanga. Nsobola oyita mu TV yange nenzijaawo ne mbasanga. Nanti nze mbadde njagala mpitire mu TV yange mwennyini nyingire mu TV yammwe. Yesebo. Ngenda ayita mu TV yange nange ntuule mu TV munda we muli nange njagala ntuulewo okwo. Bwe kiba kati nkole ntyo batuukako awo. TV kanzije kati. Bonna gye bali ssebo. Kanzije kati ssebo. Nanti kati bino ebintu abakubami ba comedian nyo ba comedian era okubira comedian yenna kati bamanyi okuba esimu n'omugamba nti nze Meremenya atandikirawo ategeeraga kati ona akubye kunsumbuwa kati kamuwe wewe ne wakubira Tom D ya nenkubira mbagala basige enkoko zo chute nga enkoko njagala basige enkoko za bantu abo musanyusa by the way sanyuka but again sina banobo kabo okubira naffe babera ku TikTok manye sebera full of stress tuli jude stress nyingi so when you go across something it okujja ko stress kuyamba nyo so mwebale nnyo mwebale mulimu gwe mukola era abantu bakubira kati nno kati enate by the way mulimu kati bokubira nno nanyigamu na Nate na mala nafuna vibe cause kati nze nabankubirera bakubira oyo yasolo kubira simu nagamba ebikola bigudde mu lujja byange bingi nnyo okitegeera something atekikwata no sirika kati kyekola mga tugende twogere ku WhatsApp ko WhatsApp tasobola recordinga kati abamu akubira simu ngayagala recording atekeyo ku page aposting kati kyenkola wenjogera naye njogera ndakikange kati tugende ku WhatsApp ebisigale tubyogerereyo cause ku WhatsApp tajja recording bwe bitebwa mwebale nnyo mukola omulimu omulungi are you dating oli mu relationship ndi mu relationship naye bwentyo nanga simanyi nenga ndi oyina omwana w'abandi gwolaba nina obuzibu relationship eno oba kati nkyogere ntya wali obaddekawo ng'oyagala naba naye nga toyagala naba ogenda amazzi we gakutonyako ng'ovaayo ng'obuukayo kati ye relationship twamenyezebwa nnyo emitima mwana nga tukyasoma bamenya omutima ngiconsideringa actually love yange abana balaba ku love yange yaddala be baana ndowooza be nayagalako nga ndi mu high school. It was senior 3. Senior 3 nefuna someone nemwegombe fulu naye nga simugamba naye nga mugulira lunch mungena ne mugulira lunch ne mugamba lunch yiyo wali wakwewunyiza yakwegombe naye tabiri imwe ba relationship Fiona muleke Meremenya tabiri kuba watuuse tabiri mwamba tunyele so waliwo there is someone namwegomba ngandi actually nali mu senior 3 to second term najja kusomera omuwalo oyo yava kusomera limu najja kusomera eddala kato yatuuka kulyaffe ne mwegomba namwegomba ate nali bright nga ntula maaso ndowooza nakonga kasaza katuwe kali kasa nengamba katono nomukolako omukwano nga mpulirayo mwegombye muli eri mutima munda nenga ntyawo yatula
mwana this and this njagala olaga kireri ekintu cause nasoma nga nimbera nga gentleman ku somero njagala olaga kireri ekintu nti simuliko ate nga njagala olaga nti muliko kati what I did naga let me use actions nenga soogera kati lanchi wetuka ngeyo mwala amukwata abagense kutini mbani na mwana kenina kweyako okulya nakikola fulu ya nenga simwatu yanti nonkwagala kati waliyo pate ku somero nali mpita ita mukatale nenengera ka dress babwe bayita bu beach wear ebisere bwe bwaliko ngano kampi ne akasati nga kawanvu nenga akapale kampi then I bought it nenchireta na fuluma na gate ya somero nengenda nenzija nako we najja nako nenkamuwa kati oyeggulo tugenda okusoma like mu library cause abana baba tangafe nga tuddayo tusoma ku bitabo nali ngenda dadde nali ngenda soma biology najja nambuuza Derek do you have a crush on me nengamba kati omutima ne gungamba mugambe ye akagoye nakamuwa before kati we twali tugenda revise nga tudde wakana jana achemboza mutima ne mpulira mu yeringa ntuyana nga mpulira njagala mugambe yes cause nalina chali wange bali bamuyitanga Yasini kati Yasini nga twebera nnyo ku kido eva tutambula fena Yasini nga gwembulira ensonga zange nagamba omuwala I don't nga mpulira muri ntidde n'ebintu byonkolera bino byonna byozonkolera biraga onako like there is something on crashing namugamba no I don't I just like you kati wenaddayo waka nenekuba ebikonde kale singa nayogedde singa namugambye nti ya kituufu kale kyannuma kati wayita weeks 3 mukwano gwange nampita bwati Yasini ekyayo ekyo nekimpita eno bwekiti ekyampita ndoza kati ye kasita ategeera nti nze simuliiko alabika muli mutima yalooza I'm doing everything nga nkikola ku lwa Yasini baneti Yasini nekimutwala kati ntuuka ngenda mutima gusalawo nti mwatuli yangamba nakubuuza onina ku crash nangamba no kati ebyaddala kyannuma nena tuuka nenenyayo omutima nempula nenga kale singa namatu ya nemugamba nti yes kati Yasini yali akimanyi nti omwala omwagala yali akimanyi goloza akingambye nti yampita mabega bwati yampita mabega kuba ye omanyi nalina ekintu nze kyenkwesa ndooza kuva dda omuwala wemba nkwagala nenkwegomba ebyaddala nyinza n'obutalya ggwe n'olya edda kati okyabikola nati bagumenye nagumenya nofuna omulala nagamba agenda guyunga nagumenya nofuna omulala nagumenya kati esawa zino ekiriwo kati kyenyinza okuba kyenta sobola kugamba nti kati nsobola obeera mu relationship nenywera mpulira kizibu kati sikyasobola kugenda yonze naye nze ngaza omuntu nina true love era mba njagadde omuntu neŋŋamba naye kati ntya okwagala okwemalirayo nze nga nze nti kanjagala omuntu mpulira nga kintiisa kwe kwagala omuntu nga lwakuba mwe mumanyi bino nti mugamba nkwagaza omutima gukwagala nze when I love someone ebyaddala nga mwagala omutima gubiva namu omwoyo manchi bayita omwoyo ye ngo gwe wale wadeko mulawe ate Meremenya lava ajimanyi oba uliranga omutima guno okusevingako omukazi obutima ku simu simanyanga balina amanya heartbeat simanya biki dream world mami my dream kati gweno kanku balina kano ero akatima vine ilavye no tekitegeeza nti that's no sikitegeeza nti omuntu omwagala no kati mukazi wange muntu gwenjagala essaawa zino namusevingako nalinnya lya mami wange njagala nnyo mami wange kitegeeza mukyala wange kyokka ngambe tolina gweyagala nnyo ssaawa zino nti okuyingira love naye wabaawo omuntu gwoyagala ng'omwagala gwe nga gwe omuntu waliyo okuba nga oli mu relationship naye nga lwa abantu abakwagala nga gwe tobaagala babaayo behind babaayo eyo abantu nga bakusindikira ne message cause actually also when you go like nze nga nze namba yange nagiteeka ku by profile like at times you find abakazi bajja they inbox me
ya the inbox era omukazi wa inboxinga olaba omuntu ayagala okgenda mu bintu bya mu nsonga za love ya. So how do you commit yourself to one person? Kati nga gwa abavubuka b'omulembe gula tenga mumanyikiddwa Meremenya nti if we talk about TikTokers abaliko you're one of them. Yeah. How ngambe batya weekuuma otya okubanga oli mwesigwa eri omwagalwa wo n'oleka ebikemo byonna namwe mwafukanga ffe abakazi nati kati kiri bwe kiti nga yongambye nti ensonga tuzijja ku kigambo omutima ne tuzizza ku mwoyo ate kati kankubuulire engeri y'okwekuuma omutima gwe nga gwe like nga omutima n'omwoyo nkugamba ebyawukana kati omwoyo gwe guba gusiimye omuntu wali obaddeko mwoyo spiritual yangosinza like kati nga oba mu biseera by'okusiiba otuuka ekiseera n'olaba nga ogenda mu nnyumba katugeze onywa kadrisi nga kana oba ogenda onywa kadrisi kanoga ne Katonda andaba kachino wechiri like omwoyo go gubango gulinkinze n'oyo omuntu goyagala omutuufu when you try to do something else nga muri obo owulira nga kikulumiriza ate jjukira kambeko kyenkugamba bw'oyagala omuntu ng'omwagadde ebyaddala kikuwa endowooza nti omuntu goyagala si mwenzi oba obadde okimanyi yakatoga naye bambi kakazi kattu kasajja no kanchireke neweekomako gwe nga gwe neweeteekako ka stop ako gwe kiba. Yeah. Want to talk to call your wife ne tugambye ali busy. Ali somewhere busy. She's fixed. Ali ku mulimu. Okay. Yeah. You trust women? Abakyalo beesiga. Beesiga naye. Twagamba nti ndi ku mulimu ali ku mulimu. Yeah, aba ku mulimu. Wangamba nti ali ku mulimu aba ku mulimu. Era ne mukubira no yinza owulira sound kerere. Yeah, cause kati bamanyi lwakyali bo nti she's your girlfriend? Ate lwaki baba tebamanya mukazi your parents? Parents tebanaba parents. Kitwala ki omuvubuka kale omulenzi gw'olina mu courtship okutwala okulaga abazadde? Trust na banga lye mba mweyagadde cause nze ekintu kyensinga okwewala mu nsi kwe kwata omukazi mutwale wa mami oba daddy waite weeks 2 ate mama mugambe mama oli twayawukana kale nabo muli kiba oba bakumenya omutima how do you heal? Like engeri y'okujjanjaba. Okay. Ninako wawe mwale yamenya omutima nga ye tuli mu love naye. Hako tugendo talika wennyini. Nagumumenya nga bali mu love naye nga mwagala. Nga bwe bulamu bwo. Bana ye nga mwagala wewe pepanga nga wewe pepanga yabeerako like kupisinga yabeerako ukopokopo wakanga nabukozesa ya ntekako. Nabulako kwe kuba tattoo singa nali siri mu family ndoza dini singa ne tattoo ye najeteekako bulungi nnyo. Naye yamdikira o Meremenya. Nga ogenda kwekuba tattoo kati mulemu atovaawo atukyakuweereza tuli ku Malaka ecology ekafa akalungi akali erimwe abaagalana tovaawo tukomawo.